tuwe nnyo ebirooto ekitiibwa. Ebirooto bisaanidde okuweebwa ekitiibwa kubanga ebirooto bituzaalidde akabaza. Ekirooto kye kintu ky'oloota n'otabaako ky'obadde. Era ekirooto kye kintu ky'oloota n'osigala nga ebintu byo bigenda mu maaso, bulamu bwo bulungi. Kyokka ekirooto kye kiringa bwe banaakuloopera omusango ku poliisi n'odduka. Najja nagga nti omusango teguvunda. Olwo ebirooto bye twalootanga nga tukyali bato. Kyokka ate waliwo ebirooto bye tuloota nga tuli bakulu. Mulina okwegendereza ebirooto by'ekito ku birooto bye tufuna nga tukuze. Abamu oba nga tuzadde ku baana, abamu ne bwoba tonnaba kuzaalako. Kabaka kye ki? Oba omuntu yandiroosa atya okuzuukuka ku makya n'amanya nti kabaka mmanja? Era ekirooto ekirimu obwakabaka kyandizze kitya? Okutegeera nti kabaka nnuma, ebiseera ebisinga kwe kulootanga Ronald Mwenda Mutebi II kabaka. Oba noloota ng'oli naye, oba mutambula mwenna, oba ali mu kyambalo ky'obwakabaka, oba ali mu T-shirt, oba nga munyumya. Byoloota kabaka Mutebi, Suwaddiiru kabaka bulamu aba akubanja. Kabaka Mutebi ne Walumbe kye ki? Obwakabaka bwa Buganda tebutandikidde ku Mutebi. Obwakabaka bwa Buganda bwaliwo mu byasa bino eby'emirembe gino gye twogerako nti Obuganda bwatandika ne kabaka gundi, ne bajja nga bavaawo oba nga balwanyisibwa okutuuka ku bwakabaka obuliwo kati. Obwakabaka bw'ensi tugambe nti obwa Bunyoro, tugambe nti Obugabe, tugambe nti Obwakabaka bwa Busoga n'Obwakabaka obulala oba buli mu mawanga malala. Buli olaba Obwakabaka bwonna buyina ensikirano oba ennono bwe zisinziirako okufuna kabaka. Obwakabaka bwonna bw'olaba mu bitundu eby'enjawulo kye kisiikirize ky'Obwakatonda. Era Obwakabaka obwo tebubeera bwa bululu. Oli akeera bukeezi ng'azaaliddwa ne bagamba nti ono aliba kabaka okusinziira ku bubonero. N'olwekyo kabaka ow'Obwakabaka buno bwe tulaba, kabaka kye kisiikirize kya Walumbe. Era buli olaba ng'olaba Mutebi oba olaba Walumbe. Okitegedde? Walumbe erinnya eryo kituntundu ekitudde mu bwasengalamidde oba mu bwasenkaaba. Erinnya Senkaaba nno kusike kubanga lya bukambwe oba lya busungu. Ekigambo Walumbe kiba kisinziira mu kitundu ekya sengalamidde ekya Kinene ttaka, Kinene Batenda, Kinene nnyumba, ebituntundu eby'obusungu by'obukambwe eryo ddaala. Era omuntu aleme kugamba nti tugenda kuyita balongo ba Kinene. Kiba kimaze okulaga nti ne kabaka tamumanyi. Ebintu eby'essanyu byonna ebikwatagana ku kabaka era bamuyita kabaka oba kabaka bulamu. Erinnya lya Walumbe si lye lyandibadde lyatuukirizibwa buli budde buli omu. Era erinnya Walumbe baliyitira mu kiraasi mw'abakulumira. Okugeza oyinza okuba olootanya akisidenti, obubenje, abantu abafudde, oloota oziika, oloota ogwa mu binnya waliwo akusuulamu. Kati awo abaatambulira mu kitundu kya Walumbe kubanga zonna ziba wooningi. Abantu abaloota nga mugwa mu binnya zibeera wooningi. Okitegedde? Kanti obulamu bwonze mbuyina lwaki tontegeera? Awo wonna obeera mu katundu ka Walumbe oba Kinene. Ate olinaga tugenda kuyita balongo ba Kinene. Wakiri nno omufu we yandifudde nandiwulidde ng'olaga nti bweza bwa Kinene. Naye ate ebintu ebikwatagana nti mikolo gya kabaka bulamu
nti oba tugambe nti balongo, olina agamba nti abalongo ba Kinene. Okitegedde? Ate oba otegedde balongo ba Kinene, Kinene yaani? Kinene ye Kabaka oba just ddaala mwasinziira, kubanga Kabaka yeefuula emirundi 7 oba 9. N'olwekyo tosobola mutegeera wadde okutegeerekeka, era oba kajja bukuwa paka lunaamutegeera. Akati twagambye nti obubaka obulimu Kabaka bwe buliwa, obubaka obulimu Kabaka oba nti famire ye wammwe Kabaka ababanja okuloota enzizi, omuntu aloota enzizi, omuntu aloota nga azzeeyo ku ssomero, essomero libeera lya Kabaka. Era kivula abantu abaliko Kabaka nze mbasaasidde. Osobola okutambula ku musawo nakkebera, kituufu omweso ne gulaba Kabaka. Ayinza n'okuba tannakkebera naye ng'oli wa musawo omu gy'oli Kabaka n'alinnya nga muli mu ngoma. Lwaki abantu baloota amasomero? Nti Kabaka ennaku zino takyateekererwa buteekererwa, just n'atereera. Era ebintu ebimanyikiddwa basobola n'okukolera ekibbo ne bagamba kino jja kikkamiranga ng'omukoowoola. Ebyo byonna bya bwerere, tewali kikola. Okitegedde? Lubaale yo ng'akuluma ali mu Bwakabaka tosobola kuva eri nakajanja n'ojja n'ekintu n'okiwa omusamwa n'olowooza ogenda kutereera. Okitegedde? N'olwekyo Kabaka si bintu, lubaale ali mu Bwakabaka si bintu. Osooka kutambulira ku bakuntumye, be bantu b'osanga nga beebase mu mbiri mu nsozi nga tebavaayo ne mu nkuba. Gwe wennyini gwe obaako bakuntumye. Okitegedde? Kati abantu abalootagana ebinnya, abalootagana amasomero nga nzeeyo ku ssomero, ne bw'okola otya maaso basi olina future. Omuntu aloota ng'ozzeeyo ku ssomero kitegeeza obudde bwonna oba mu mwaka oba mu myaka 5 oba myezi, ekirooto ky'oloota ng'odda ku ssomero oba ozzaako okutandika kufiirizibwa. Omuntu aloota nga azze ku ssomero baba bamugamba ddayo wansi. Okitegedde? Ddayo wansi otunoonye. Kwe kuloota amasomero, kwe kulaba ng'olina obwana bwe wasomanga nabwo. Ekyo kiba kitegeeza nti tolina future, ogenda kuddayo emabega. Baba bakugamba nti Lubaale ono ali musamirira, alimala kuddira ddala wansi n'atutegeera okuviira ddala ku bulongo, awo nno n'alyoka atuyitaba. N'olwekyo mulina okwegendeza ebirooto bye mufuna ebikwatagana ku Kabaka. N'oloota ng'olinnya ensozi, n'oloota ng'olaba amayinja, amazungu oba enjazi. Okitegedde? N'oloota ng'otambulira ku kkubo erya koolaasi, n'oloota enjovu, n'oloota embalaasi, n'oloota endogoyi, awo wonna oba oloota Kabaka bulamu. N'oloota Mutebi ng'oli naye munyumya oyo yenna, oba oloota Kabaka bulamu. N'oloota ng'ovuga akagaali oba eggaali. N'olwekyo ono oba katubeera tulina okwegendereza. Muwanga oyo abeera akuloosa obugaali y'oli muwanga w'olubereberye, nti awo ne bakuwa endeku ya muwanga oba omuggo tibikola makulu. Bangi nnyo babiina nga bafuuka ng'abasawo Abaganda mu maka gaabwe, naye ng'emirembe gy'abaggwako bayongera na kwawukana, ono n'asigala bw'omu. Okitegedde? N'olwekyo mulina okwegendereza n'ebirooto bye mufuna okumanya obusungu bw'ekyo kyenfunye buyimiridde butya. Akati waliwo omukyala ono yeddiranga ye, oba mukyala oba muwala oba kawala, nendoza kawala. Okitegedde? Omuntu nno muyita akawala. Obuwala butegeeza bitundu bya kyama. Oli bwakuyita omukazi, ekyo kitundu kya kitiibwa, wookerera n'ova ku by'oliko n'ogenda osisinkana munno nga ye bbaawo. Akati bbaawo bw'abeera n'amaka nga kuliko ekibanja, kuliko n'oluggya. Kati akatuntundu ako okalayirira gwe omukazi nti ogenze otabagane ne munno mubeere mwembi, omuwonye omuddo bulijjo gw'abuuka ogumutuusa mu nnyumba, kubanga abasajja abasinga tebakiira kulima era tebalima.
era tebalongoosa we basula. Ensonga zonna zatondebwa omusajja alina okuwasa. Omukazi waliwo byamala omusajja byatasobola kumala. Era abasajja abamu engoye zibalema okwoza n'obasanga nga bazitutte mu badobbi. Lwaki? Nti omusajja yatondebwa ng'alina okubaako ne munne. Akati awo erinnya omukazi we lyava nti omukazi yakazakaza amaka mwabazze. Era amaka galimu omukyala gakala mangu okusinga amaka galimu omwavu. Kale ebitundu by'ekyama babiyita obukazi. Obukazi kitundutundu omukyala kyatuukako wakati ng'alowoozezza ebyokubeera n'omusajja. Ne tuba n'ekitundutundu eky'omukyala. Era erinnya omukyala nalyo ddaala. Omukazi wasalira wafune munne abeeko ne munne babeere babiri mu bufumbo bazaale baale. Omukyala yenna ng'ali mu maka aba yakyala kuba kukyala. Era kyova olaba nga bwe bayomba enjogera bbiri omusajja amugamba nviira. Ekitegeeza nti omukazi ono aba yajja kukyala n'okuzaalamu. Kyokka bwe muteesa ng'omusajja wa mpisa ate awo amaka gafuukira ddala gamu babiri. Era nekyo ekigambo kivaawo ekigamba nti nviira. Kyokka ekigambo nviira tebatera kyogera mu buli budde. Olina okubaamu n'amagezi agagoba enswera ku bbi. Waliwo obudde mutasobola kugambira mukazi wo nti nviira. Okugamba omukazi nti nviira amala kuba nga tabeereka naye. N'olyoka omugamba nti nviira. Okitegedde? Kakati ekitundutundu ky'obukyala obwonna butegeeza bitundu bya kyama nti omukyala okubeera ew'omusajja aba yakyala bukyazi. Emirembe giri gye tuyiseeko katono emabega. Omukaamwana mu nnyumba mwe yafumbirwa nga mulimu sezaala we. Omukaamwana mu mateeka tayita mu luggya wakati. Omukaamwana ayita bbalibbali wa luggya. Kyokka omukaamwana alina we yatuukiranga n'afuuka mwana nga n'ewammwe musobola okumweziikira nti afuuse mwana. Ero nayo ddaala bakolerera kukolerere. Omukaamwana okufuuka omwana wa waka taata okwatula nti ono okuva n'olwaleero mwana wange. Edda omukyala oyo yabeeranga alina okukakasa nga atuusizza oba ng'awezezza abaana 6. Bwe yawezanga abaana 6 omukaamwana, sezaala yamuyitanga n'amuwa embuzi. Namugamba nti okuva n'olwaleero ofuuse mwana. Era omukyalo ekitundutundu ky'obukaamwana kibeerawo nga kimuyitibwa naye ng'ate alina ekitiibwa ekirala kye yagabana. Omwana ow'obuwala nga yafumbirwa ewaka alina w'atuukira n'abeera ng'oluggi aluyitamu wakati, naddala singa omuwala yaba awezezza abaana 6 oba omukyalo oyo. N'olwekyo amannya gonna g'owulira ku mukazi gasinziira ku busolo oba ebitundu byabwe by'ekyama. Bwe bakuyita omuwala, omuwala ye muntu eyabeeranga mu stage n'atandika okusuna amabeere n'azimbiriza akabina. Abamulaba ne bamugamba omwana ono ayinza okuba nga yatandika ebyabalenzi. Kubanga ebintu by'okubeera n'omusajja oba omukazi tebabisomesa, ebintu byekola byokka. Omuzadde yeekanga omwana we yamulese waka nga yakikoze n'abavubuka batera okujjawo oba bamuyita anko bwe batyo. Kale n'olwokuba nga tebakisomesa, omwana okumuyita omuwala laazima ne bw'aba talabye firimu, ne bw'aba talabye TV, ne bw'aba tabaddeko we banyumiza, omwana lukyalumu ng'ateekeddwa ekikola. Okitegedde? N'olwekyo kyetuvudde tugamba omukyalo ono nannyini kirooto kino kye tuddamu. Omukyalo ono yeddiranga ye, era ng'omukyalo ono muzzukulu wa Kasujja Busujja, era ng'ekika ky'Engeye singa Kabaka bulamu yali yeddira. Singa yali muntu nga yeddira, ndowooza mu bika byonna yandibadde yeddiranga ye. Era ab'Engeye bonna bwe babeera ebiseera ebisinga obungi baba balina okwegendereza kuba Kabaka basimbyemu nnyo essira. Abasajja ab'Engeye batera okubeera abenzi, batera obutayisa sikaati. Kyokka enfuna y'ab'Engeye etera okubeerawo nga bafuna bwe batyo, bafunira mu
mu mbeera ebabuzaabuza. Lwaleero aba ayina bw'aba wakufuna afunira ddala ate waba taafuna abeerawo mu lusaagosaago. Lwaki? Ti abenga balina erinnya eriyitibwa kawooya. Ti osobola okufukamira ennyo olubaale n'akwatibwa ekisobo ekisonyiwo, ogenda okulaba nga lubaale akutadde kubanga akuteeredde ebyensi. N'olwekyo omukyalo nannyini kirooto kino alabika si mukyalo kubanga alabika si mufumbo. Kyokka okusinziira mu myaka gy'alabika ayitibwa muwala. Era bw'aba nga muwala, obuwala bumuwalaawala. Kyokka bumuwalaawala kukola ki? Nti edda obuwala obwo bwamuwalaawala kusisinkananga mulenzi. Bwamuwalaawalanga okusisinkana omulenzi. Awo nno we waava enjogera egamba nti ono mwana wa buwala. Mwana wa buwala, buwala kaba kasolo. Eryo erinnya kusika era lya lukolosoofa. Bakuyita muwala naye ng'ate babeera nga bakutuumya ekitundu ekyekyama ekiri mu magulu kubanga kibayita obuwala oba buwala. Ekitundu ekyekyama kye kiwalaawala omwana ow'obuwala nga takolanga ku kintu ekyo ate n'omusanga ng'akikoze naye nga takikolangako, tamanyi birungi bikirimu. Era omwana bw'akikola olwaleero bw'aba nga abaddeko embuzi asobola okwenyigongoza okumala ennaku nga 2, kyokka bw'amala okutereera atandika omulenzi oli yamuggyako embuzi okumunoonya n'okumwagala ennyo kuba yabeera asoose okumulaga ensi. Era abaana b'obuwala tebatera kukyawa bavubuka baabasookerako. Abeerawo ng'amulowoozera ng'amusuubira ne bwakula tanaafumbirwa omulenzi oyo tatera kukyayibwa. Basobola okuba tebakyali bonna mu mukwano naye nga bwe beesanga omuwala ono aba awulira ng'ayagala omulenzi oyo. Era okwagala kw'omwana ow'obuwala kwonna omulenzi oyo amuggyeko embuzi yatera okugabana. Kale nno omuwala ono alabika ndooza muwala, kyokka yandibadde ayitibwa kawala kubanga katonotono. Okitegedde? Kawala katonotono. Osobola okusanga akawala akatonotono nga nako kaliko ebbina nga ddene ate kali n'okasanga oba babiyita batya eby'ennaku zino bisambi bigenda ne bizimba emabbali n'emabbali oba babiyita simanyi hips. Kubanga kati ffe ebigambo ebimu by'oluzungu tetubimanyi. Ffe tumanyi bya bujjajja nti emyaka mingi twaliwo okuva emabega. Ebyasa bye tuzze tubeerawo binene. Okitegedde? N'olwekyo ffe twalina okumanya okwaffe okuviira ddala mu butalabika nga bino ebyokusoma tebinnabaawo. Akati oli ebisambi bibeera binene, ogenda okuliwo enjogera ennyangu nti akawala ako kalina hips. Okitegedde? Oba hips bye biki? Oba mu Luganda kye ki? Oba mu Luganda twandigambye nti ebisambi ebizimbiridde mu mabbali era akawala kagenda ne kambala ekiteeteeyi oba sikaati n'olaba nga ekyo kye boogera kituufu kakirina. Okitegedde? Ate abaana abamu balina ebintu bye balya okugeza nga bw'onoosiibirira akafi k'enkoko nga tayagala figa ebule. Mwe temulaba abayimbi nga figa zibula? N'olaba luli omuyimbi yali mu sayizi ennungi nga kati agejjeredde ebintu ebitajja. Mulimu abaana abawala bo abeewaayo ne beebonereza n'asiibirira akafi k'enkoko n'akacupa ka soda kamu nga tayagala nnyo kulya nnyo mmere, kuzimbirira nnyama. Akati olunnannyini kirooto kino yeddire ng'ye si muwala wabula kawala, si mukazi kubanga tali mu bufumbo. Okitegedde? Twandikayise kawala kuba katonotono. Lwaki tukayita kawala? Nti obuwala 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 bwako okitegedde? Bukawalaawala era bukabanja. Okumanya ng'ensonga ezo tewali azisomesa, omwana omuwala abeerawo nga ekitudde mu magulu wansi kimubanja, abanga alina ebbanja era kiweweera akikoze. Era omwana alina siteegi wakomera omuyita omwana. Bw'agenda atandika okuvubuka ne batandika okugamba nti omwana wange ow'obuwala. Lwaki bagatta amannya abiri? Nti erinnya omwana gw'omuzaala ate agenda akula, agenda ayawula, agenda ayawuka mu banne bano ababaka emipiira oba abazannya ekiwuna.
kati erinnya ly'omwana terimuvaako kubajjukira abatannaba kufumbirwa ng'emyaka mito. Kati erinnya ly'omwana baligattako ekitiibwa ekya buwala, omwana ow'obuwala, omwana omuwala. Okitegedde? N'olwekyo obuwala buyina erinnya mwe buva. Erinnya eryo bakayita kasolo. Akasolo tekaba ka mukazi mukulu, kabeera ka mwana avubuka oba omwana omuto. Abaana abato ddala abaavula abatannaba kuyiga kwambala mpale. Ekigambo kasolo wekiva. Bajjajjaffe balaba ng'omwana nga muto, okukakasa nti ekituntundu ekyo kyakyamera olina okikuuma, kwe kumugambanga nti akasolo akali enkoko kaako. Omwana bwe yakatunda nko ng'atalaba basonga mu katundu akamuliko ku kyama, wagendanga okulaba eky'omwana ng'ayambala empale. Awo nno weewava enjogera y'akasolo. Akasolo tekaba ka muntu mukulu, akasolo kaba ka mwana paka waaviira mu kituntundu eky'omwana ng'afunye munne babadde babiri. Awo tekaddamu kuyitibwa kasolo. Era atumiddeko nnyo abafumbo akeera ku makya naga nti akasolo kansiiwa oba kannumu oba akasolo kabadde bwe kati. Omuntu yenna bw'akula kaba tekakyayitibwa kasolo. Bw'aba mukyala kayitibwa akakazi oba obukazi bwo. Okitegedde? Era bw'oba ng'oli mufumbo tokayita kasolo, bakayita kakyala, kubanga kakyala era kali mirimo gyako, kagenda kuweesa na kuzaala baana. Awo kaba kayitibwa akakyala. Era omukyala omufumbo bw'afuna damage wansi aga nti obukyala bunnuma, obukyala bunsiiwa, obukyala buliko ensundo. Okitegedde? Awo nno ge mannya gaako. Omukyala oyo bw'amala okuzaala ku baana, awo asobola okusisinkana bbawe nga bali babiri, namugamba nti obadde okimanyi nti emmana yange eriko ensundo? Okitegedde? Omufumbo nga wafuna mwana munno ne mufumbiriganwa, obadde okimanyi nti bwe mubeera ababiri enjogera ekyuka, ebigambo bikyuka mu nneeyisa ne mu njogera n'okusinziira mu mannya gaabyo. Obukyala bunnuma ng'onyumiza abalala oba ng'onyumiza muliraanwa, nga nti obukyala bunnuma kubanga oyogera mu kitiibwa kya mukyala, wajja kukyala era amakawo galimu. Obukyala bunnuma, obukyala buliko ebizibu, oba bwameza ensundo oba ekiti kyabukolobodde we nadde ngenza okufuka. Omanyi abakazi bafuka nnyo mu ttale. Abakazi baagala nnyo okusitama ewantu kazikiza agenda okulaba nga obukyala tabusitamiza ku kiti. Ekiti ne kigenda kimufumitayo. Agenda okubuulira omwami nti wansi wannuma naye ng'ekiti kye kyamufumitawo. Era abamu ku bakazi b'edda abakulu baayiyangawo enkola. Bwazaalanga abaana n'otuuka mu baana basatu ewaka nga tewakyaliwo kikusitamya nga mwana muto, akunaamirizanga nti engoye n'azibikka waggulu ku mugongo ne yeekwata ku maviivi, omusulo ne gugwa emabega. Lwaki? Okwewala ebizibu eby'enjawulo ng'okusitama ku kiti. Ekiti kiyinza okufumitayo. Okitegedde? Oyinza okwefumita ku kiti n'okyekuulako bwekuuzi kwagala kusitamiriza. Omukazi yenna bwe yagundiranga mu maka yatandikangawo enkola oba okugunjaawo enkola ey'okusitama n'agirekera abaana. N'okwewala endwadde. Ennaku zino endwadde zibakwata kandida biki? Waliwo kandida akwata ku lw'obuwuka obuli awo w'ofuka, ate waliwo kandida ajja nga aleeteddwa mpewo naddala. Jjajjaffe Kabaka Ndawula abakyala abalwaza nnyo embeera za kandida, kubanga omusambu ogwo guba tegukwagalako baami nga tonnaba gutegeera, gukuttattana nnyo bwe bafeesi kufuukuka n'efuukuuka ne gukussaako obulambe ne gutandika okuyigganya ng'olwala wansi ebirwadde ebyo kandida biki, osobole okubulwako akwagala ne gukomezaayo ensundo. Kyokka era abakazi abamu wakimanya nti Ndawula nnuma era wansi woonooneka enkya n'eggulu, kandida kirwadde ez'enjawulo yutyayi oba waliyo ensundo. Omukazi n'agenda ku kinaabiro nga afuka akaaba nga wansi wamuluma, ensundo zijjako ensalikata omusulo gumubalagala. Kyokka era abakazi b'ennaku zino kwagala kukolereza bintu ebyo era yeewayo n'akyalira omusajja
wakiri n'aziwenjula ensundu n'aziza ku bbali omusajja asobole okuyitawo era akole ky'ayagala. Omulembe guno gw'osangako abawala abasingako amaddu amangi. Omulembe guno abawala balina amaddu, omuwala ayinza n'okukwata. Okitegedde olw'okwagala ekyo. Era ne bawala bateekawo ekikomera ne baawulayawula mu bantu ne baga nti abasajja babeere bokka, tuzimbye ekikomera n'abakazi tubakuumire mu kkuumiro bokka. Oyinza okusanga abakazi nga be balina okusooka okuwalampa ekikomera ne bagwa eno mu basajja. Abakazi baatondebwa nga balina okwekoza ne beefuula abataagala, naye ng'ate mu kwagala, okwagala okwabwe kuli waggulu nnyo, kubanga omukazi bw'ayagala. Singa omukazi omusuubiza omukyalira oba n'omutuukako n'omuleka awo ng'abadde akyamusa, asobola okukubira omulenzi gwe yamma mukadde ako. Era omukazi tebamutinkuula nga tamanyi nti ojja kumalako naye. Asobola okukubira gwe yamma mu budde obwo ow'ekyanzi bakukubidde essimu ogambye emmotoka etuleka, mukwano bannaye ka ŋŋende ononsonyiwa, naye n'omuleka nga obwagazi bwonna abadde abusembezza, akubira gwe yamma mu kaseera ako. Namuga gyofuule gy'oli. Oli namuga ate obadde oŋŋamba ki? Kuba amusabidde ebbanga yagaana. Kyokka banne Jofule kati akwagala okulaba akusanga wa? Kyokka nga bulijjo yagaana. Ono Jofule gwe bakubidde n'atasobola kwekuba mutima kubuuza lwaki Irene ankubira oba lwaki Natasha ankubira. Okitegedde? Kyokka bulijjo ng'obadde wamwezingako yagaana. Okitegedde? Mulenzi n'addamu n'akalubi omumiro w'endi. Kyokka banne Jofule nno naawe weeraga. Kati olemba nkwagala nkufuna ntya? Njagala kulabako. Naye nga gwe obadde wabiva nako. Abakazi abamu, mulimu abalenzi abamu abalina chance. Omuvubuka n'amutankuula ate n'amala oba n'amukozesa pulogulaamu ne zitatuukirira, ono ne yeetegeka yenna naggwaayo. Alinze kimu ali ku manduso, mulenzi ne yeefuula. Awo nno abakazi batera okukubira be bamma edda. Okitegedde? N'olwekyo nga bataddewo ekikomera mu nsi baga nti abakazi babeere bokka n'abasajja babeere bokka. Abakazi be basooka okkiwalampa. Okitegedde? Be basooka okkiwalampa okusobola okugwa mu balenzi, kubanga wansi wabeera wabanja. N'olwekyo ebintu ebimu tulina okubyegendereza. Akati twagala tulabe obubaka bw'omuwala ono oba akakazi kano oba akawala kano. Twagala tuwulire obubaka bw'akawala kano. Akawala kano kalina obubaka naye ng'obubaka bwogera ku kabaka. Era nga kagamba nti naloose nga ndi ne mami oba maama. Mu kubeera ne mami kabaka n'aŋŋamba nti okukusonyiwa n'okukuwa emirembe ojja kumala kumbikka. Okitegedde? Bwe kati bwe kaawulidde eddoboozi oba bwe kategeddemu kabaka, omuwala onaga nti nabadde ne mami nga tunyumya, tulina bye tukola, tulina bye tuliko. Kabaka n'aŋŋamba nti okufuna emirembe oba okusonyiwa ojja kumala kumbikka olyoke ofune emirembe. Akati mulimu abantu abamu ng'empewo nzadde zoogera Luganda nga tezikwetolooza, zikuwa ebirooto nga olina okuzikuka ng'okitegedde. Akati omuwala ono musiru, omuwala ono alabika ali ku kyeyo. Omuntu ng'ofunye obubaka bwe buto si kirungi omale buvunza, si kirungi kumala kwerowooza. Omuntu yandibadde akolera omusambu ekintu nga gukyaliko akaseko. Omuntu yandibadde akolera omusambu ekintu nga gukyamwenyamwenya, nga gukyaliko akamwenyumwenyu. Temulinda misambwa kumala kunyiikaala. Omusambu we gunyiiga ebiseera ebisinga osobola okukola ekintu kye gwakubanjanga mu biseera biri ng'okyali muto, naye nga wano ojja kukikolerera mu ddaabo okola okidaabulinga. Ekyasooka teyakiraba, teyakisiima, wamusangako obusungu. Era kyova olaba nti abantu abasinga okukola ensonga yandibadde asooka byogo bya ddagala. Omuntu yandibadde amala kunaaba ddagala
n'alyoka abaako kyakola misambwa ne bwe kuba kukwasibwa Lubugo omuzzukulu. Era wano nkuutira bassenkulu ne bannankula batudde mu bifo eby'okukyaza abalwadde ng'abamu balina okuwa bajjajjaabwe ebyo bye babanja. Omuzzukulu ssenkulu teyandivudde mu bbanga kumunaanika lubugo oba kikooyi oba kibbo. Ennyama z'abazzukulu ebiseera ebisinga ziba nkyafu kubanga abazzukulu bakola nnyo obwenzi, benda nnyo abazzukulu balya nnyo embizzi byennyanja biki. Omusaba nga gumuli wala oba omuzimu gye gusinziira okumuwa obubaka obwo. Kati ye ssenkulu n'akulabako omuzimu nagga aleeta olubugo, oluusi n'akuwayo eddagala olunaku lumu. Eddagala olunaku lumu terikola makulu. Omuzzukulu omukwasa ebintu bya jjajjawe yandibadde ateekebwateekebwa waakiri ekyogo kya nnaku 4 oba 9 kisinziira ku ngeri omweso gye gumulabyemu n'obukyafu bw'alina. Ekyogo kyandibadde kya nnaku 4 oba ennaku 9. Omuzzukulu atayagala kumuyisa mu pulosesi eyo mugobe. Bassenkulu banaakozesa amazima n'obwenkanya ne bayimirira ku magulu gaabwe abiri ne bakyusa enzijanjaba. Omuzzukulu n'otamutya kuba omuzzukulu asobola okwekyanga n'agamba keŋŋende kisooka sirina budde. Awo wandibaddewo ssenkulu okubeera ne sitandi. Omuzimu gukubanja ekibbo kyagwo naye nina okusooka okukuwa ekyogo n'okinaabira ennaku 4 n'olyoka ofuna olubugo luno. Waakiri ewo omunaalizeewo ate eddagala eddala olimuwa agenda alinaabira eka omugee nti bw'olimalawo ojje tukole omukolo bwe guti. Okitegedde? N'olwekyo omuwala ono omusambwa gwogedde Luganda. Okufuna emirembe oba okusonyiwa ojja kumala kumbikka naye nga Kabaka yayogera. Omuwala ono nze nsuubira teyeetaaga na kuyimbirira. Ebiseera ebisinga ebirooto bino bye bireeta embeera zaffe okukyuka. Ekirooto kijja ng'ekisaaga naye nga kiri siriyasi ku ekyo kye kyogerako. Kirooto bulooto kisobola okukuviiramu obwavu. Kirooto bulooto kisobola okukuviiramu obutafumbirwa. Kirooto bulooto kisobola okukuviiramu emirimu okukyankalana, okukyayibwa emikwano. Kubanga Kabaka alina ebiseera mwe yayogereranga naawe naye ng'oli musiru. Mulina omukisa nti tubaddiramu ne tubavvuunulira. Bw'ofunanga omukisa ogwo gweyambise, ekikugaana okubikka Kabaka kiki? Omuntu yenna ng'ali ku mawanga naye ng'oloota ekirooto bwe kityo nga kyogera Luganda, lwaki olinda Lubaale okunyiiga? Kubanga Lubaale lwanyiize tomanya, ate lwasese tomanya. Kyokka abasinga obungi abasamiddeko asobola okumanya nti jjajja yanyiize, kubanga ekinyiizo kya Lubaale kyeyoleka mangu. Kyokka ate Lubaale bw'asanyuka oyinza obutamanya wabula olabira ku mbeera, nafunye akasente bulijjo ke sina, nafunye omulimu biki. Kyokka ate ekyo tekijja nkeera okusinziira ku bye wakoze. Okusanyuka kwa Lubaale omuntu akulabira mu mbeera z'ayitamu. N'okunyiiga kwa Lubaale omuntu akulabira mu mbeera z'ayitamu. Naye okunyiiga n'essanyu kiriwo ekikulembedde kinnaakyo. Ekituntundu kya Lubaale ng'anyiize abantu bangi bakirozaako mu bwangu. Kyokka ate bakirozaako mu bulumi. Kabaka nga kyasobola okuvaayo n'agamba ekirooto bwe kityo. Lwaki weetaaga okuyimbirira? Lwaki tofuna ssalira n'oga nti keŋŋende nkola ekintu kino nkomewo ku mirimu? Okitegedde? N'olwekyo omukyalo ne yeddira engeye n'endooza si mukyala okusinziira ku ddoboozi lye kalabika kawalawala. Okitegedde? Kawalawala n'endooza kawala. Embeera bwe zityo. Okitegedde? N'olwekyo nze ŋŋamba nti wandibadde osalawo n'okituukiriza. Tolinda misambwa kumala kwekweka. Ebyensi bireme kutwala. Ebyensi bireme kutwala mutima, bireme kubuzaabuza, emirimu gireme kubuzaabuza. Kubanga era eriyo omuntu asobola okukola n'akola omwaka guno, myaka 2, myaka 3, myaka 4 naye nga talina kyalagawo. Okyayinza omulimu gufuula oluyimba. Wakati nga Lubaale akyaseka naawe, okyayinza okukola nga bw'osasulwa ng'era olaba olina chansi. Buli mukisa ogujja gutomera ggwe, naye nga jjukira olina ebintu by'olota naye ng'obiroota mu bulungi.
nenga buli mukisa ogujja gutomera gwe. Ffe tufunye abantu oli nakugamba nti bwe nali sinatandika kulootagana bintu bino nali nfuna nga nkola nga n'abasajja banjagala naye kati sikyalina ŋŋambako. Ojja kutuuka okaaba kugambako nga tokyamulaba, ojja kutuuka okwetonaatona naye nga weetoneraatonera kkubo, osiige ekisige emimwa ogimyuse. Abawala b'ennaku zino nno amyusa emimwa ne giba ng'emabega w'enkoko, n'omutunuulira nga omulaba ayogera n'oga oba ggunju lye likunaamiriza. Mulimu abasiiga emimwa ne bayita we bandikomye. Obulungi bw'omuntu si kusiiga mimwa, ne bw'oba tosiize emimwa basobola okukulaba. Abakazi abeetonaatona ennyo ekivamu afuuka malaaya. Omukazi omuwasizza mu maka addidde omumwa gusiizeeko kkala za penso za mirundi ng'ena, oyo aba mukazi oba wawasa, aba yeetoneratonera ani ng'ate wooli. Omukazi bw'ateetonaatona ensi temulaba nti anyiridde. Bw'oyambala gomesi ey'emitwalo 40 ku mukolo bakuyisamu amaaso. Omukazi ng'oli mufumbo oba okyanoonya. Okitegedde ekisige n'akisiigako ebika bya aipenso nga 3, n'alyoka akiwanika waggulu n'abanga ddole. Omuntu yenna mu kisige bamuwa obutonde bwe, ekisige kikiyisiza. Naye abawala b'ennaku zino agenda n'afuna aipenso za mirundi ng'eno, ekisige n'akiwanika mu feesi n'afaanana nga kaddole. Ekisige n'akijja mu layinaapu yaakyo n'akiwanikako waggulu n'akikolamu O, leeta O. Omuwala n'addira emimwa n'asigako ebika bya langi nga 5, n'asigako kitaka, n'asigako ekimyufu, n'asigako pinki. Notunuulira omumwa gonna nga gutoberedde, nga mu mutuufu alinga akunaamiriza, gy'obeera feesi efuuse ennyuma. Ate nera babisiiga si bye bibanyiriza wabula ate okubabizza, kubanga omumwa guba gufaananye ng'ennyuma. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okusiigako lipusitiiki si kibi, naye ate ebiyitiridde. Kale nno abantu abamu bajja kulwala nnyo ne kansa. Obulungi bw'omuntu tebwetaaga kwogerera. Omukazi omulungi ne waba talina kye yeekoze akwanibwa. Obulungi bw'omuntu si kukola nviiri. Enviiri biringa bitiibwa. Ate era okukola enviiri kyajja mu ngeri ya kukopperera Abazungu, okugonza enviiri zifaanane ng'ezaabwe, kubanga enviiri z'Abaddugavu okuva edda n'edda zaalinga miti. Awo nno Abazungu ne batuyiyiza ebizigo. Ebintu ebifaanaganako ebityo nti naawe omuddugavu kyayinza okugonzaamu enviiri zonna zikulukutako ng'ezaffe, n'osanga oli ng'akoze paamu oba straight. Omulembe ogwajjirako ebizigo nagwo gwali gwa kukopperera. Abaddugavu abaawano baayokyanga enviiri zaabwe n'ekyuma ne bateekamu ebizigo bya tipu toopu, oba baateekangamu shanti. Tulina ebizigo bye twakozesanga ku mulembe ogwo. Omanyi nze siri wajjo, ndi wadda. Ebizigo nze twakozesanga shanti, byabeeranga mu kikebe nga kimyufu nga kyakulanga eggi. Shanti ebizigo bye twakozesanga, esaati twambala azalo, twayambalako ne ku ngatta eziyitibwa Joseph, engatta eyo nga ya sanda, twayambalako ku mpale za bero bottom. Okitegedde, twasibako ku nviiri tusiba baakabuusi. Ogwo n'omulembe twaliwo. Baakabuusi ekitto nga bw'oba tokisibye, bw'oba tosaze mulembe ogwo toba musajja, wansi n'oteekamu bero bottom, abawala ng'ojja basimbya layini. Okitegedde, emirembe egyo twakwana nnyo abawala bangi. Olw'omusono oba emisono gye twayitangamu. Wabangawo n'engatta yayitibwanga platform, n'oteekako bero bottom, n'eryoka ekuwanika waggulu n'oyita mbire. Okitegedde, n'olyoka ogenda mu mazina. Amazina nno agaasooka wabangawo ba Christopher Sebadduka, abo baba basudde engolo tebannajja mu kibuga, bakyali baana babeeredde bakuba bulooka. Ye ate basudde yali yazaaliddwa, baali bato. Basebadduka olwo batandika okuyiiyayiiya ennyimba. Bamasagazi. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Olwo ennyimba bazikwatira South Africa. Muno temwalimu
kukola music. Uganda yali ekyali mabega. Ebiseera ebyo twayambalidde engatto platform n'oteekako bell bottom, ebifaananyi batukuba bya black and white. Okitegedde kubanga ebiseera ebyo ndowooza nakulako ne ku mbaga, omugole muto nga bamuteekamu ekimuli kinogeddwa ku ttale, ate kadaali gwakwata ng'era naye anogebwa ku ttale. Akaddo akayitibwa nga kadaali aka green ne bakazingazinga ne bakakolamu akanywa, omugole omukazi n'akakwata ate ne bakamusiba ne mutwe. Emirembe egyo gwe wagirabako, ffe twaliwo. Emmotoka ne bazitimbako ebimuli, baluuni tezinnajja. Olaba omulembe guno gukopperedde nnyo, emmotoka baziteekako ne toilet paper. Okitegedde? Oli n'abuuza ekibuuzo n'aga nti omugole agenda kufumbirwa mu ttooyi. Omugole bw'anaafuna okwagala okweyamba ajja kusuna ku tippi eziri ku mmotoka ye, agende mu kasiko oba agende mu toileeti. Oddira otya emmotoka y'essanyu ate n'ogitimbako tippi? Kale no ku mirembe egyo egyaffe tippi tezaaliwo, ebikokoma bye byalamulanga mu toileeti. Kabuyonjo zaffe zaabanga za nkoma, zaabanga za ttaka, n'oteekako enkoba n'otindira n'oyiwako ettaka. Zitoyi zaffe zaabanga ez'omulembe, era nga katoyi waggulu ka ssubi. Okitegedde? N'oyingira mu ttoyi nga weenyigiriza sayidi y'eno n'ey'eno, ate nga ttoyi erimu ebituli, ate nga ttoyi wansi erimu ne buno obusolo buyitibwa ensomba byuma, era ng'ejjudde ebituli nga bw'otegendeza oyinza n'okulinnya mu bbanga. Ne tetwaliwo. Okitegedde? Saabanyumizaako omukazi gwe nawasa emmotoka yekandabe, ndowooza natuula mu Pijoti. Pijoti eno ey'amanda amasongovu emabega 44 UUK. UUK emabega nga mmotoka zijja ziseeyeeya. Mmotoka eyali envaako emabega yali eyitibwa Kotina. Okitegedde? Kotina. Olwo zino ezaddawo nga kalina nga tezinnaba kujja kubanga kalina zajjo wano. Okitegedde? Kotina UUV. Olwo baamini tebannajja mu buyinza. Ebiseera ebyo waaliwo obote, engatto twambala platform. Wabangawo ekifo ekyayitibwanga Mwami Cinema Hall, naye ate era ekyo kyali tekinnaba ggungibwawo. Ogenda okukyakalamu nga bano bassebadduka baali bavubuka nnyo, yakatandika okuyimba, era nga bwe bayimbira hall basimba migogo, waggulu ne bateekayo emiti gya gasiya, ne bateekako endagala, emigogo nga z'empagi, waggulu ne bateekayo ebikoola bya gasiya n'endagala. Omuyimbi agenda kujja ku kyalo. Okitegedde? Omwenge nga tunywa kaloddo, endiga, Banyarwanda baali bakyalimu bangi, bayisa omwenge oguyitibwa kibuku n'ekkwete. Okitegedde? Olwaleero nno kkote ne kibuku mwe bayiiyizza ne bayiiya omwenge oguyitibwa omukombooti. Okitegedde? Kale nno ffe twaliwo, essaati nga twambala azalo, embaga nga ziriko bimuli bya ku ttale. Ogenda okwana omuwala, omuwa kamuli, okanoga ku nsiko ng'ogendayo. Olwo abawala tubatumira bannaffe, n'otuma mulenzi munno n'omutumira ku muwala, ate oluusi n'amukwanako. Abawala twabatumiranga babaka. Okwana omuwala wawandiikanga kabaluwa n'okateeka mu bbaasa. Amasimu nga tegaliiwo. Omuwala nga wakutambulira, okwana omuwala okumukkirizisa, akkiririza mu mwaka mulamba. Abawala bedda akyakwetegereza mwaka mulamba n'omutambulira ate nga ne gy'abeera wala. Okitegedde? Naye abawala b'olwaleero ab'okusuna kutu, olumufunako ennamba y'essimu, enkya najja n'akuwaako.
ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale n'emirembe gikyuse nnyo. Kale nno ffe twaliwo ebiseera ebyo, bano bonna Obote okujja mu buyinza, ffe twaliwo. Bamiini ffe twaliwo. Emirembe gya Ssekabaka Muteesa twaliwo. Okitegedde? Ate nga n'emirembe egiyiseeko emabega twaliwo. Omusaayi gujja gukyusibwa bukyusibwa. Kubanga omulubaale takula. Samira Lubaale akasusu kajja kuba tekakuggwako. Samira Lubaale endwadde zijja kuba zikuyitako buyisi. N'olwaleero mwenna mukakanyadde feesi abantu b'ensi okufa amangu, okufa embulaga, ensusu okukaddiwa amangu. Abaana b'obuwala ensusu baziyimirizaawo na kizigo, ate ekizigo ne kyokya ensusu ne bafuna enkanyanya. Okitegedde? N'osanga enkya ndagire wano ku mukutu gw'olususu lwajjako n'enkanyanya, naye nga bw'omubuuza emyaka ali myaka 27, naye nga bw'omulaba alina ng'ow'ekyenda. Ebizigo bye muteeka mu mitwe ebisusse, kubanga ffe bakazi baffe enviiri bazookyanga na kyuma n'ekisanirizo eky'omuti, ekizigo nga bateekamu kya shanti n'ekya tipu toopu. Okitegedde? Omukazi n'abeera n'akuba oluviiri nga n'enfeera bwerugwako tesobola lweyimirirako nga luba luseerera. Tebanyiriranga ne bakulabira omuwala okumuwasa ng'ali myaka 22 naye ng'entumbwe ziriko enkyakya ezikoze obutimba, kubanga abawala bayambalanga gateeteeyi gawanvu, bakyakima amazzi. Ali myaka 18 bw'asanga omulenzi n'abanga amweyogereza akakomawe waka n'aloopa. Olwaleero obuwala bwe mutandika nga kali mu kibiina kya 7, obuwala ne butandika okwambala empale ne bukola figa, n'osanga ebbubuka ekkulu nga likwana akawala akato olw'ennyambala gye kambadde. Abawala babanga bali myaka 20 naye nga bakyayambala gateeteeyi ga Mothers Union. Abawala bayambalanga nnyo bulawuzi eziri matiriya eza sifoni. Okitegedde? Omuwala okumutonera akawali nga kaliko akamuli mu maaso nga yeeyagalira ddala nnyo, ng'awulira ddala essanyu ly'amaanyi. Muwala ali myaka 18 akyatuula enkoto mu masiga, era ng'abeera nkoto gy'osanga asumagirira, talina kyamanyi ku byabalenzi. Olwaleero obwana buli mu bibiina bya 6 bumanyi ebyabalenzi. Effirimu bulaba nnyingi, ebintu ebyobuseegu biki, akana ne kasuna obubeere ne kafuna okwagala nga kakyali mu kibiina kya 5. Ate n'abazadde okubeera abalagajjavu, omuzadde okuva ku TV n'agenda mu buliri ne yeebaka n'alekako abaana nga balaba emikutu egy'enjawulo n'effirimu ez'enjawulo. Abazadde beebase, abaana bali waka, omwana ali mu P4, P5, abaana b'obulenzi n'ab'obuwala ne balaba ebintu by'okwenuuna emimwa. Omwana atandika okusuna amabeere n'akabina ne kakula, naye akakula lw'ebyo by'alaba. Enkya n'anoonya omusajja naye nga tamunoonyeza mu siteegi ye. Kale nno abaana b'edda baabanga bakusikibwa ebintu eby'enjawulo oba okubakisa ebintu eby'enjawulo. Omwana n'aweza emyaka 20 nga tamanyi bya mukwano. Ennyumba nnene mwamba, abazadde basula ku nsonda, abaana bwala basula ku bisenge ebisembe eno, ate nga n'akadirisa kali waggulu, kubanga mwamba zodda obudirisa bw'emmanju baabuteekanga waggulu nnyo okwewala abalenzi okujja ku ddirisa okuyita Oliver. Kadirisa kaabanga waggulu ak'emmanju oba ak'omu mbiriizi. Mwamba zedda eddirisa eryabanga mu sayizi yaalyo lyabanga ly'emmaaso ku madiiro ne ku kisenge ky'abazadde. Omuwala ono okumukuumira mu kibululu, bw'agenda okwebaka akadirisa kaba waggulu, omulenzi talina wajja kusinziirira akakonkoneko. Kale nabawala baakuumwanga bwe batyo. N'akula nga talina kyamanyi era nga tamanyi nti omulenzi asobola omwebakako. Era omuwala w'eddumu nti ogenda kufumbirwa ng'asooka kukaaba, oluusi n'okudduka ewaka n'akkirira eyo wansi mu mmwanyi. Naye kati akawala k'olwaleero ne bwe kabeera mu kibiina kyakuna, bw'okagamba nti ogenda kufumbirwa kasanyuka busanyusi kuba kamanya kye kagenda okukola, kuba kakiraba ku TV. Okitegedde? Ebyo tebifaanaganako bwe bityo. Kale nno twaliwo tuli badda, tetuli bajjo, tuli badda. Bw'oba oyagala okumanya nti tuli badda, tubuuze by'oyagala. Ebyo ebyaliwo n'ebyo by'otaawulirako tujja bikubuulira.
okitegedde. Abantu abalowooza nti tuli bajjo. Omusaayi tegukula ate omusaayi guzaala omulala. Omusaayi gujja gukyuka bukyusi kubanga emisambwa gye ginnannyini nsi. Musamire emisambwa nga temugisobya nga mutuukiriza ekyo. Ogenda n'osanga omusawo ne bagamba nti omusawo waawo yali w'amaanyi ne kati yafuluka. Omuntu osobola okukuuma lubaale emyaka gy'oyagala. Abantu abakulu abasobola okugamba nti ebintu byawo byasoba naye ng'ate bigenda mu maaso. Ate n'osanga oli ng'agamba nti omusawo waawo luli yakolanga ne kati omusawo waawo ebintu byafuluka. Kiva ku ki? Okukwata obubi ensonga. Okitegedde? Okukwata obubi ensonga. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Lubaale alimu obukozi, alimu ebintu ebirabika, ate alimu ebikusika eby'omunda. Osobola okulaga abantu nti okola nnyo ku ngulu naye ng'ate mu by'omunda oli muzibu nnyo mu ngeri y'enkwata ya lubaale. Ng'amateeka n'obukwakkulizo ebikwatagana munda ebimu tobigoberera, wabula ggwe ng'ova kutunuulira bya mu maaso. N'olwekyo omukyalo ono yabuuzizza ekibuuzo ekikwatagana ku Kabaka. N'agamba nti naloose ndi ne mami. Kabaka n'aŋŋamba nti okuddiramu n'okusonyiwa n'okufuna emirembe oba okufuna essanyu mbika. N'olwekyo omukyala ggwe ensonga lwaki obubaka bwo tubuweereddemu omusomo omunene ddala kubanga ekirooto kyo kyabadde kimpi. Ansi zo twazikuwadde dda. Tolaalika, genda obike Kabaka. Noonya omuntu asobola okukulemberamu okubikka Kabaka mu bulambulukufu kubanga Kabaka alina obukwakkulizo. Si kuwulira buwulizi nti Kabaka mmanja nti abeera n'emikosa ogende ng'oleebeeta nazo ogenze ettanda okubikka. Nedda, Kabaka olina okufuna omuntu amumanyi n'akulambulula. Amatabitabi agajjuza olutabaalo lwa Kabaka gabeerawo. Okitegedde? Olina okunoonyereza bwe mba ngenda okubikka Kabaka nandibadde nkyala mu bifo bimeka. Olubiri olwo bwe luba nga lulimu amaanyi g'emisambwa, mulimu Mukasa, mulimu Musoke, mulimu Kiwanuka, mulimu Naalongo oba Nabinene oba Nambi oba Nanfuka, mulimu Kizza, mulimu Abalongo, mulimu Magobwe, mulimu Kasoole, mulimu Amayembe, mulimu Muwanga, mulimu Ddungu, mulimu ki. Omuntu wandibadde weebuuza nti Kabaka bw'abambita omubikka matabi ki agakola ekintu ekiyitibwa Kabaka? Ne weebuuza oba n'ofuna omuntu akukulembera akutegeerera ga nti mu kugenda okubikka Kabaka nina kgenda nakki. Kubanga bw'onoowulira nti Kabaka amanyi omubikka, ti Kabaka abeera n'embugo 3. Bw'oba Munyalwanda oba Munyankole, Kabaka abikkibwa ngoyi. N'obuuliriza oli nakugamba nti twala olubugo oluddugavu n'olweru n'olumyufu, twala n'effumu, twala n'amalwa. Abantu abasinga agenda ayiniggiza akatinko, talina kyamanyi, teyeebuuzizza. Kituufu n'ogenda n'otwala embikko ezibikka Kabaka ate n'odda eka ne bakulaga ng'era bakyakulaga ebinnya. Nuga Kabaka namubikka, oli n'omubuuza wamubikka otya? Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Kiki ekikola Kabaka? Bw'oba ogenda okutabaala eri Kabaka olina kgenda naki? Omuntu yenna agenda okubikka Kabaka aba n'omusango omuloope. Teri musibe yeeyimirira musango, omusibe bamuyimirira bweyimirizi. Teri musibe akkirizibwa kwewolereza okuggyako eby'omukyalo mwerosi. Niwe bituuka mu makooti omusibe abeerako ne looya oba puliida. Okitegedde? Omusibe aba wali ng'asirise taba na buyinza bweyogerako. Looya yamuteerayo eddoboozi era omulamuzi n'asinzira ku looya naga nti okusinziira ku looya omusibe ono omusango yaguzza oba taguzzanga. Ebintu by'okubikka Kabaka, Kabaka abeera yabanja emirembe mingi emabega. Kabaka njagala mu mwawule emisango emirala. Emisango emirala myangu kuba omusango omulala asobola okuguterawo ekintu ne gufuna essanyu oba n'ofuna essanyu. Kyokka Kabaka mwawufu ku misambwa. Kabaka atudde mu bwa ssemisambwa, Kabaka atudde mu bwa sezzimu. Kabaka talagulwa, Kabaka talamulwa, Kabaka yeeyogerera talimbwa. Bw'aba talinnye ku mutwe asaba obubaka. Okitegedde? Kabaka ssomero, Kabaka okumutereeza olina kumala kumusoma, olina kumala kumumanya. Era oli tasobola kuba mu bbanga nagga nti nzize kukolera Kabaka, nzize kuwanga Kabaka. Olw'okuba Kabaka yalinnye ku mutwe naga njagala byange. Omusawo n'ava naga nzize kukolera Kabaka. Ne mwebamba ku nnyumba ya Kabaka ne mugizimba, ne musaliramu ebisolo, mbuzi, nkoko, biki.
ennyanga nosanga ziziikiddwamu busuwa, ensaka, oluusi amafumu bagaziise mu ttaka, oluusi ensaka baziziise mu ttaka, ne weebuuza n'otunuulira ensonga ne zikusobera noga ono musawo ye yabikola oba baasanga muntu ku kkubo. Ebintu ebisinga obungi si byakujinga. Omuntu alina okukola ekintu kye yamanya oba kye yategeera. Towangira muntu muzzukulu mayembe nga towanganga mayembe. Toyitira muzzukulu balongo ng'ebyabalongo tobikolanga mu lubaalewo. Okitegedde? Omuntu olina okukola ekintu kye wayitamu era ky'olinamu experience ate ng'osobola okukinnyonnyola. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Omusaayi guyiibwa ddi mu mbuga z'abazzukulu? Era misambwa ki egizira omusaayi? Omusaayi gusobola okubeeramu kubanga ne mu kuwanga amayembe ejjembe bajja ddisalira embuzi eya luyina oba eyabitanga nga bagenda oddiwanga. Oyawula ddi era budde ki bw'oteekeddwa okusaliramu ebisolo? Lubaale ki eyandibadde agenda n'ekisolo nga kisaliddwa? Ate lubaale ki eyandibadde azira omusaayi? Lubaale ki atabuuka mugerengejjo? Kabaka yaani? Kabaka tasalirwa musaayi. Kabaka tabuuka musaayi. Kabaka atudde ku nsozi ezitasalirwako musaayi ezibalako emmere enkalu. Gamba kyetutumula endaggu biki, muwogo lumonde. Oyo ye kabaka, tasalirwa musaayi. Kiva ku ki omuntu okujja mu luggya lw'abazzukulu oga nti tuzimbe ennyumba ya kabaka muleete embuzi ye, embuzi eyo neesalirwa ku mpagi. Oluusi embuga ezimu oluusi kabaka anja mukola nosanga ennyanga nga bagiziikamu omutwe oba ogw'enkoko oba ogw'embuzi. Neweebuuza tuli ku ki wano? Kabaka yaani? Misambwa ki gitabuuka musaayi? Misambwa ki gitabuuka mugerengejjo? Obadde okimanyi nti okusalira kabaka emisaayi osobola okuleeta abaana okusalibwa mu kika? Ennyanga za kabaka zisimwa ddi ku mpya z'abazzukulu? Era kabaka akuwadde obuyinza obusima ennyanga ku luggya lwammwe. Okimanyi nti ennyanga esobola okubasala era ennyanga esobola okubaleetera okwawukanayawukanamu mu famire, buli omu n'asigala ku lulwe. Musobola okutandika okusamira nga muli kimu ne mukola ebya kabaka ate ne mwawukana. Lwaki? Ennyanga ejja ddi ku kika? Ebisolo ebisalibwa lubaale byandisaliddwa ddi era ludda wa? Bisalibwa mu mulyango ku mpagi oba mu luggya lwa lubaale? Ebisolo byandisaliddwa ddi era ekisolo mu lubaale nga musamidde kyandisaliddwa ludda wa? Okitegedde? Empewo ezisinga enkulu tezibuuka musaayi. Kati osalira otya ekisolo mu mulyango? Ate ng'empewo ezisinga enkulu, empewo ezifuga zinnaazo enkulu ezitudde mu Bwakabaka tezibuuka musaayi. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Oluggya lwa lubaale terusalirwamu kisolo. Empagi ya lubaale tesalirwamu kisolo. Emikolo gya lubaale tegisalirwamu kisolo. Okitegedde? Kebeere nga mbuzi ya balongo erina okusalirwa ku bbali ng'enva endala. Wabula ekyenjawulo nti ekisolo ekyo bakireeta ne bakyanjula. Ne bakyanjulira jjajja ku mutwe oba abalongo nga mugenda okukola embaga yaabwe. Ekisolo ekyo ne kitwalibwa ne kisalibwa ku bbali. Kabaka Mukasa tabuuka musaayi. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Embuga ezisinga obungi abazzukulu bazizimbye naye nga zaafuuka bimuli. Okitegedde? N'olwekyo weetaagawo okwegemeza. Tubasomesa ebintu bino mutambule n'okumanya. Osala ddi ekisolo? Oteekeddwa kisalira wa? Lubaale atereera ddi? Osobola otya okubeera ne lubaale nga tatereera? Era lubaale atereera ddi? Era lubaale alemera wa okutereera? Ekibuuzo, lubaale akona. Kiki ekikonya lubaale? Lubaale asobola okuba yali ku sipiidi nga mumutandika mwazizza lubaale musamidde empewo zonna zizze. Olw'enneeyisa n'emikolo gye mukoze empewo ne zikona. Ne munoonya lubaale nga lubaale takyategeerekeka. Lubaale bwamala okuba nga takyategeerekeka emisambwa gyo gisigala giramulanga bwe mwagiramuzanga luli. Kyokka emisambwa bagamba nti ebintu byakyankalana ate gitwala ekiseera. Ebya lubaale bwe bikyankalana emisambwa amayengo gaagyo emisambwa tegikkirizibwa kuba zibula maaso ku olwo
kubanga emisambwa gyeyisa nti myana mito, omwana omuto balera mulere bakongojja mukongojje, omwana tagenda kukuwabula. Bw'otambula obubi ne musobya ebintu, omwana tagenda kujja kukuwabula kubanga omwana tatambuza bigere, gw'otambuza ebigere, anti omuto omunafu gukooya bigere. Gwe weekoona, gwe ogwa mu kannya, gwe okuba ebigere ku nkongi, lubaale tukongojja mukongojja aba ku mitwe. Bw'osamira obubi ensonga ne zidda emabega y'omwana takosebwa kuba omwana abeera ku nviiri zo kwatuula. Lubaale mulangira, lubaale mwana muto, by'ebyana bye muloota. N'okiroota ng'okiweese n'olaba ng'otambula n'ekyana. Oyo ye lubaale. Lubaale kyana kito. Ekyana ekito mwe muva amatabi ga lubaale yenna. Lubaale tafaayo oba bakubbye oba osobezza oba okoze ekitafaayo kuba lubaale tabulwangako waatudde era tabulwangako kyakulya era tabulwa waakiri bwe muba muganya okusamira emirembe gyonna lubaale tasenguka nadda mu manywanyi b'emikago oba neyeddirayo mu nsozi n'alatta. Lubaale abuliddwa waabeera. Olowooza okuzimba z'ekasubi kwe kuyamba ennyo lubaale ntumufunidde waabeera ajja kukweguya. Lubaale asigala mwana muto okuva lw'otambudde olina okulwana ennyo okulabika ng'omuzuula ate ng'ozuula ebyama bye. Ebyama ebikulimu okumanya lubaale kivaamu kukuba birwadde gwe kuvaawo okukwata mulembe mulala. Bwe ndikutta ndikwata mulala. Lubaale si mukwano gwo ng'oganya okuzuula. Bw'otambula ku musawo nga mufere bakubba lubaale alaba kubanga lubaale mwana muto. Lubaale bateekerateekera muteekereteekere era lubaale bategeerera mutegeerere. Lubaale bw'akussiza obubaka olina obutwalewo omuntu omumanyi n'abukutaputira. Lubaale bwe lwaleeta obubaka nga tobutegedde tagenda kujja bukunnyonnyola kuba emisambwa tegirina biseera, girina ebyokukola bingi. Obubaka ebabukuwa leka butaputa nga bw'olabye, genda weebuuze. Kubanga lubaale asigala mwana muto bw'akasukira obubaka tagenda kujja bukunnyonnyola, ye ali ku mutwe okongojja mukongojje, gw'olinnya mu kinnya, gwe weekoona ebigere, gw'okuba amagulu ku nkongi, gw'okosebwa emabega n'emmaaso. Osigala okosebwa mu bwongo, gamba ng'okulwala, obwavu, biki. Osobola okutambula nga lubaale ali ku sipiidi gy'otambulidde ne bamukonya. Bwe bamukonya lubaale amayengo okudda okubuulira nti twakona. Ekyo kitwala kumpi emyaka 2 nga mubonaabona mwasigala bana naye nga oli mwatambulanga kamunyennya. Musobola okutambula nga lubaale mutereevu. Ku musawo gye mulaze ebintu ne bikyankalana. Ne mwawukana buli omu n'alangira munno obulogo olw'ensamira gye musamidde ku olwo. Lubaale asobola okuba mutereevu ku olwo ne musula mu ngoma enkeera lubaale n'asoba. Olw'enneeyisa n'enkola n'enkozesa biki bye mwayisemu nga mutereeza ensonga. Mu lunaku lumu lubaale abadde ku sipiidi ng'era mugenda mutereeza. Mu lunaku lumu lwe mwasuze mu ngoma enkeera lubaale n'asoba. Okitegedde najja abateekako sayinize ne muyombagana ne mukola entalo ne muwunzika nga buli omu ali ku lulwe era nga buli omu takyakyala wa munne. Oyo gwe bayita lubaale. So emikolo gye mwalimu gye gyasobya lubaale. N'olwekyo mu nsamira za lubaale tulina okwegendereza n'okubeera abagezi n'obutegeziwaza n'okwebuuza n'okutuuzanga enkiiko ne tuteesa mu bika. Aye ne tusala kimu ng'enkuyege. Buli omu n'atagamba nti nze mmanyi omusawo n'oli n'agamba mmanyi omusawo. Ne musala kimu ng'enkuyege tugende egindi oba tugende w'omusawo atulinaanye oba tugende ku mutalo oguddako nga musizza kimu ng'enkuyege. Obutiiwakanya okusamira lubaale nga musazeewo okwesiga omusawo omu gye muba mulaze oba mukazi oba musajja. Bano batambudde babakwasizza ebibbo ate ne mwannyinamu agenze egindi naye bamukwasizza ebibbo. Awo lubaale aba abalemi kye bayita lubaale nga yakona. Okitegedde? N'olwekyo kansubire nti mutegedde bulungi. Abakuume Lisodde ne Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.